engeri gy'oyinza okuzza obuggya omutindo gwa Afromobile yo. Funa app ya Afromobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Teekamu akawunti yo eya Afromobile ozze buggya pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne kkoodi empya. Bw'oteekamu kkoodi eyo, olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afromobile, emboozi za Africa ezannamaddala. Afro. Better steady, be better. I got a call from someone and he said he was from UCC and he said he was going to block my number because they were updating. And I remember typing in some things, and the next thing I know, I received a message saying that I had sent all the money I had to that number. So don't be like me. Digital fraud is very real, and many people, it is very common these days. So please be vigilant. Do not share your PIN to anyone. Bella said, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. MTN Momo ekuleetedde investor nga yenkola eyeesigika okusobozesa okukozesa ssente zo okukolera bakasitoma basobola okuyinvestinga okutandikira ddala ku 10 okwefunira amagoba ga buli lunaku ate n'okugyayo ssente zaabwe ze beeterekedde akadde konna we bazaagalira. Goberera emitendera gino, nyiga *165# londako namba 7 invest and insure, zaako namba 1 invest with Momo, londako 1 investor, yingizaamu pini yo okusumulula amaanyi ga investor. MTN nga tuli wamu tewali kitulema. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial *206# or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Azam TV banna mu by'okunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kit ya Azam TV ku $800 gyokka. Kituufu ddala $800. Oba funa dikoda ya Azam TV ku $400 gyokka. Ke kaseera okwemala egguga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Liigi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup. Ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebinna Uganda ku Kyamuka TV. Ku Azam Pure ku $13,000 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi rayisi wano. Genda wa agent waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 312 308 9 omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Eno ye Salam TV. أصلي وأسلم على من جاءنا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكما بانجي abatesitesi b'omusomo guno baganda bange ne bannyinaze, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasabibwa okubaako nekyenjogera ku musomo okukwatagana ne Islamic Insurance. Islamic Insurance
branch emu mu branches za Islamic finance okutwaliza awamu. Ate era nga bwe tukimanyi nti systems zino zijja zikwatagana era ziyambagana. Era ensonga lwaki maaso eyo gye tulaga tujja kukyesanga nti system ya Islamic banking okuyimirirawo n'okuba nti ddala etegegamba yeetengerera ate ejja kwetaaga Islamic insurance. Naye nabuzaabuziddwamu oba nabadde nina kugisomesa mu nsomesa ya kiwalimu oba kugisomesa mu ngeri ya kicorporate. Naye okusinziira ku klasi nga bwefaananye, ilhamu yange ngamba nti kangisomese bwe nti takaful kyekigambo ky'Oluwarabu ekikozesebwa okuggyayo amakulu ga insurance. Mu bitabo ebimu ojja kukisanga nga bakiyita attakafulu ijtimai, gye wandiise mutual insurance oba social insurance. Ate mu bitabo ebirala bagiyita at-ta'aminu al-islami, gye bayita era Islamic insurance. Bwe tuba twagala naffe okwesigaliza mu professioni yaffe, kwegamba okwesibirayo tusibireyo abalala, nga tugamba nti bagiyita at-takaful. Ye term ekozesebwa okuggyayo ekigambo Islamic insurance. Omwezi gwa Ramadan kizimbe kino ne kitugwako, bulamu bwaffe ne bugenda n'emmaali yaffe neeyonooneka, kubanga ekyo bye bimu ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala bye yeesigaliza. Mu Suratul Luqman aya ya 34 Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna Allaha indahu ilmu saa, Katonda yekka yalina okumanya enkomerero egenda kuyimirirawo ddi. Wa yunazzilu al-ghayth, Katonda yekka yalina obuyinza obutonnyesa enkuba. Wa ya'lamu ma fil arham, n'erimu enneekosefu ku biki ebigenda mu maaso mu nnabaana w'abakyala nayo Katonda yagirina. Wa ma tadri nafsun maadha taksibu gadan, teriyo mwoyo gwonna gumanyi kikigenda kubeerawo nkya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, era tewaliyo mwoyo gumanyi okufa kugenda kusangawa. Inna Allaha alimun khabir, mazima Allah subhanahu wa ta'ala mumanyi nnyo ate experience ye eri waggulu nnyo. Etteeka eryo mulimu ebintu ng'abaana Adamu nabo bagezezzaako okubiyingiramu, naye era basigala bayinako we bakoma. Omwana Adamu ennaku zino asobola okugenda nga bw'olaba n'aba weather forecast n'akugaa nti enkuba egenda kutonnya, ate eba ekituufu n'ekola ki? N'etonnya. Naye ekyo tekimusembeza okuyingira mu buyinza bwa Mungu nti naye kati wa yunazzilu al-ghayth, kinaye asobola okulaba nti enkuba egenda kukola ki? Kutonnya. Omwana Adamu olwaleero okusinziira ku science ne technology asobola okumanya kiki ekigenda mu maaso mu nnabaana z'abakyala. Era kati advancement y'amaanyi to an extent tibasobola n'okusalawo nti oba oyagala bawala bokka olina kukozesa ABCD, oba oyagala balenzi olina kukola bwoti. Naye ebyo byonna tebinnatuusa kitonde kye bayita muntu ku extent egamba nti kati basemberedde Allah subhanahu wa ta'ala mu mirimu eyo. Naye kyenjagadde okuggyayo ennyo ekiri close ku discussion yaffe ey'akawungeezi k'olwaleero, Allah yagamba nti wama tadri nafsun maadha taksibu gadan,
ebinaabaawo enkya tewali mwoyo gwonna gubimanyi. Fe obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abaana Adamu kutegeka nga tusuubira nti enkya weetuli, naye okuba nti oli thara, oli exact nti enkya ku ssaawa 5 kino kyekigenda okubaawo, ekyo tokimanyi. Era Allah subhanahu wa ta'ala mukirabyeko ng'obeera ne programu zizo. Waliwo abapulaninga okuba mu semina eno naye nga ku last hour n'agamba tasobodde kubaawo kubanga eyo erimu Allah subhanahu wa ta'ala yekka eyagyesigaliza. Kati bwe tutegeera tetumanyi kikigenda kubeerawo nkya, ate awo obusiraamu butuwa obuvunaanyizibwa obulala obw'okupulaninga ekigenda okubeerawo enkya wadde tetukimanyi. Kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Hashr yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu ttaqullah walitanzur nafsun ma qaddamat lighadi. Abange mmwe abakkiriza mutye Allah, naye ate omwana Adamu oba omuntu abeere bulindaala okuteekateeka kikyateeketeekedde enkya. So bwe tusoma amateeka gano abiri nga tugagasse, erimu nga litulaga nti tetumanyi kigenda kubaawo nkya, ate tekitegeeza kutapulaningira nkya, wabula ate kitegeeza kupulaningira nkya kubanga tumanyi kikigenda kubeerawo nkya. N'olwensonga eyo mu layini eyo kyova olaba kyolw'okuba nti ebintu ebisobola okutugwako nga tetumanyi, ebiggwa tebiraze bibeera bingi. Ensonga lwaki basikolazi baffe ab'obusiraamu bagamba awo wetujjira ne sisitimu ya insurance. Tusobola okukendeezaako ku suffering, ku kubonaabona, ku loss gye tuyinza okufuna senga ekintu kitugwako nga tetumaze twabadde tetumanyi. Of course byonna ebitugwako tubadde tumanyi, naye at least ogezaako okukendeeza. Era kyova olaba nti mu life yaffe yonna is full of insurance. Otherwise lwaki oyambala engatto? Ekikwambaza engatto kubanga omanyi nti wali wayinza okubaawo amaggwa, wayinza okubaawo akayinja, at least oprotecting ekigere ekyo. Lwaki mu weather bwekyuka nga yampewo oteekako ekkooti? Because you want to ensure your life against that extreme coldness. Lwaki olya? Ekikuliisa ennaku ze bagamba nti emmere girye bulungi. Bo bagamba nti emmere olina kugirya nga ddagala nga tonatuuka kulya ddagala nga ki? Nga mmere. So ezo zonna guarantees Allah subhanahu wa ta'ala ze yatuteerawo ng'omwana Adamu okubeera nga tuzimanya, tusobole okuba nga tweteekerateekera kiki ekiyinza okugwawo enkya mu ebyo ebigwawo nga tebiraze. Bwe tuba tumaze okutunuulira introduction eyo, ndowooza kikulu okwebuuza kino kye twogerako olwaleero ekya insurance kyatandikira wa? Ebiseera ebisinga obungi buli bwe tusoma ku taarikhi w'ekintu oba history w'ekintu tutera nnyo okutunuulira abazungu nti be basooka okuleeta ebintu ebyo. Era ne tubiteeka ne mu biwandiiko byaffe. Teyasooka okuzuula River Nile yali gundi, yasooka okuzuula source of River Nile yali gundi, ne tubitambulirako. Ennaku zino ntera nnyo okugamba abayisi bange nti mwegendereze nnyo nga musoma origini y'ebintu. Origin ku lwange kitegeeza kusigala nga tukyali bawambe. Kubanga buli bw'omanyi yatandika ekintu kitegeeza nti gwe wakibuukira ku City Square. Kitegeeza mu lukiiko olukubaganya ebirowoozo ku kintu ekyo gw'obeera ku peripheral era bakubuuza nti oyogera ngaani. Kyova olaba nti amateeka gonna bagamba nti amateeka gatandikira gundi. Bw'osanga enkiiko ezigenda okutunuulira olwaleero tugambe ku international humanitarian law bajja kugaalujja kuba Geneva. Ku lwaki? Kubanga Henry Dunant simanya ye Swiss eyasooka yali atambudde n'agenda mu lutalo bayita simanya n'awandiika ekitabo The Battle oba The Memory of Solferino
at the end of the day gwe munnayuganda ogenda okujja okwogera bakugamba oyogera ngaani kubanga oli yennannyini kintu. So bwe tuba nga twogera ku insurance nga twagala okutandikira mu bulijjo bye tugamba ebya bulijjo ebya colonization, batugamba nga mu mwaka gwa 1916 eyo mu Italy abantu batandikawo okuteekawo embeera nti baalinga nga basuubulira ku nnyanja oba ku mazzi. Kati amaato nga bwe mumanyi nti gayinza okudda gayinza obutadda, ne bateekawo system nti munnaffe omu bw'anaabanga afunye obuzibu eryato lye ne lyonooneka, tujja kusobolanga okwegatta okuba nti tumuyambako okukendeeza mu loosi eyo. Si kyekyo kyokka, naye batugamba nti ne famire z'Abachina naddala ezo ezaawangaaliranga okumpi n'embalama z'ennyanja baayinangako ensako oba ensawo ey'awamu nga bateekamu akasente, era bagamba nti amagaago balina engeri gye bagasibaasibangamu ewamu ti omuyaga guno bwe gwajjanga ne wabaawo omu ku bo afunye loosi nga bakwata mu nsawo yaabwe eri oba mu kittafu kiri ne bajjamu basobole okuba nti bakola ki, beebeezaawo bakendeeza ekkabenje oba ku loosi munnaabwe gyafunye. Ekyo kyaliwo bagamba ne mu Roma nakyo bwekityo bwe kyali. Abajaasi abaagendanga mu lutalo bwe baafiirangayo nga waliyo ekittafu kye bateekamu akasente kisobole okuba nti kikendeeza ku kabenje ako. Naye within Muslim circles, ffe ng'Abasiraamu tutandikirawa okwapreciatinga enkola ya insurance. Kifaananyi ekyo kye mulaba, Abawarabu nga n'Obusiraamu tebunnaba kujja baalinanga enkola gye bayita al-aqila. Al-aqila kitegeeza nti munnaabwe omu bwe yattanga omulala naye ng'amusse mu butanwa oba ne bw'abanga yagenderedde okumutta, Abawarabu baasabanga diya oba gye bayita blood money, compensation ku muntu oli attiddwa. Kati abantu b'ekika beekuŋŋaanyanga buli muntu n'akola contribution okuleeta eŋŋamiya ezigenda okununula omusaayi gw'oli eyasse omulala mu butanwa. Eyo system gyetandikira eya insurance, kubanga bwe tugenda okukiraba insurance eri ku wataawanu ala albirri wattaqwa, kuyambagana ku kuyisa obulungi n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Yensonga lwaki Obusiraamu buli bwe butuuka mu kifo tebusazaamu buli kintu kye busanzeewo. Era simanyi lwaki paka olwaleero tukyalumwa ennyo omutwe okugamba nti obuwangwa n'Obusiraamu. Simanyidde ddala lwaki kyatulumya omutwe, kubanga okutandikira ddala ku kujja kwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, Obusiraamu bwe bwajja ne busanga obuwangwa bw'Abawarabu bwakola omulimu ogumu ku mirimu 3. Waliwo obuwangwa bwe basangawo nga bwo bukontalira ddala n'amateeka g'Obusiraamu. Obusiraamu bwe obuwangwa ne bukola ki? Ne bubusazaamu. Ng'obuwangwa oba tradition ey'okuttanga abaana abawala nga bakyali bato. Yalinga nkola yaabwe nga abaana abawala babateekako okuba nti balinga kikolimo, balinga bad omen n'ebirala. Ekyokubiri, Obusiraamu bwe bwatunuuliranga obuwangwa obwaliwo ekiseera ekyo, wabeerangawo ebintu nga basobola obiimprovingako nga tebagenda bisalizaamu ddala. Era y'ensonga lwaki ffe abasomesa baffe batugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa atimmu lhajja wal umrata liman lillah. Abawalabu baakolanga hijja, Abawalabu baakolanga umra, naye ng'engeri gye bazikolamu tebagikola bulungi. Ebimu ku bye baakolanga bagikolanga olumu nga beeyambudde, betuulanga Kaaba nga beeyambudde. Kati Allah ogamba nti wa atimmu, n'atagamba nti wa atamiru oba wa hujju, kitegeeza kyali kiira gye kyatandikira. Wano at itmam oba okujjuuliriza kwali kwa improvinga, hijja ekole bwetya, umra ekole bwetya. Obwo bwalinabo Obusiraamu versus obuwangwa. Then ne wabaawo ekirala, Obusiraamu bwasanga Abawarabu ng'eyo enkola gye bakola
bukolokolo ne bukitwala ne bukyemburesinga nekifuuka kyaffe kya busiraamu. Kati ezimu ku sisitimu obusiraamu ze bwapiikinga ye sisitimu ya ddiya. Era kyova olaba olwaleero bw'ogenda mu Quran ojja kwesanga nti Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga nti omuntu bwatta omulala ng'amusse mu butanwa fadiyatun musallamatun ila ahlihi, akwata ddiya n'agikola ki? N'agiwaayo. Era ddiya eyo yasigala ku buwanga bwa Buwarabu obwa eŋŋamiya, wabula obusiraamu kye bwakola ebugamba nti bujja kubanga eŋŋamiya 10 ate mukkiriza okubeera nti muteeseganya buzo. Kati sisitimu ya insurance eyo gyetandikira okuba nti bayambagananga okuba nti bajja munnaabwe mu buzibu eyabeeranga sse. Ibn Khaldun y'omu ku basajja abawandiika taarikhi. Alina ekitabo kye yawandiika, layini yakyo mpanvu, bakiyita Kitabul Ibar wa Diwanul Mubtada wal Khabar. Kiwanvu bigambo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbadde ku point egamba nti Imaamu Ibn Khaldun yawandiika ekitabo kiwanvu kinene kye bayita Kitabul Ibar wa Diwanul Mubtada wal Khabar fi ayami al-Arab wal Ajam wal Barbar wa man asarahum min dhawi sultani al-akbar. Eyo natayito ya kitabo. Eyo natayito ya kitabo. Naye ffe kye twasinga okumanya ennyo bwe mukaddima. Naye nga actually mukaddima it means an introduction. Naye ng'ekitabo kyo weeba tebakiyita. Naye mu introduction eyo Ibn Khaldun yayogera ku bintu bingi. Ebimu ku ebyo bye yayogerako yagamba nti Abawarabu mu jahiliya waabwe Allah bwe yayogerera ku rihlata shitaa'i wasayif baalinanga enkola ya inshuwa. Enkola eyo baagikolanga nti bwe baatambuliranga mu trade caravans zaabwe ezaabeeranga exposed ku loss, ku danger, ababbi baani, baateekangawo enkola nti munnaffe karavani ye eneefunanga obuzibu, tujja kukwatanga ku magoba gaffe tumuyambe okukendeezaako ku loosi eyo. Eyo gye batandikira nga n'obusiraamu tebunnaba kujja. Obusiraamu bwe bujja Allah subhanahu wa ta'ala nassa amateeka nga gali general. Abamanyi baffe ab'ebitiibwa ne batandika okunnyonnyola amateeka ago. Zaleeta obusajja omu ku bakakensa b'obusiraamu gwe bayita Ibn Abidin. Musajja oyo kakensa mu madhahabu g'Abahanafi. Yawandiika ekitabo kye bayita Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar. Ye musajja yasooka okukola ka hint ku insurance, naye ate teyakajjaayo mu bujjuvu bwa kajjayo kubanga tukyaliwo mu kyasa kya 19 era nekisigala nga ebintu bikyali mu theory. Mu mwaka gwa 1979 abasajja Abasudaani abo waggulu be batandika okukola enkola eya Islamic insurance ogiteekera ddala mu practice. Kati nekitegeeza oluvannyuma lw'ekyo nti enkola eyo tumaze okugyembulesinga ng'Abasiraamu. Naye okutwaliza awamu bwe twogera ku takaful, bwe twogera ku Islamic insurance, definition esinga okubeera ennyangu egamba joint responsibility or guarantee based on mutual agreement. Ti ffenna tukwatagana nti obuvunaanyizibwa buno ffenna butukwatako. Era tugamba nti obuvunaanyizibwa butukwatako okubanga tusobola okuyambagana era tubaako n'endagaano gye tukola wakati waffe ti munnaffe bw'anaafunanga obuzibu ffenna tujja kuvangayo. Abali wano abali mu myaka gyange n'okusukkako mumanyi enkola ya munno mu kabi. Era mumanyi nti omuntu bwe yafiirwanga ku kyalo tebaagulanga mmere. Eyasimba muwogo yaleetanga, ow'amatooke n'aleeta,
ow'ebijanjaalo n'aleeta twagendanga okumaliriza nga tuli mu hadithi ya Jaafari yennyini kubanga Jaafar bun Abi Talib bw'amala okufa nabbi yagamba nti isna'u li ali Jaafari ta'aman bannange abantu ba Jaafari mubafumbire emmere kubanga bafunye ekizibu ekibaguddeko kati abantu bawano ekyo bakipracticinga nga tebamanyi nti balina mu hadithi ya Jaafari yennyini naye ng'enkola eyo okutwaliza awamu yenkola ey'okuba eya Islamic insurance okuba nti tuyambagana naye bwe tuyingira mu mateeka g'obusiraamu etteeka eriwa foundation ku Islamic insurance ye Suratul Maida etteeka namba 2 Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan eyo lyetteeka bw'ogenda mu bitabo bya fiqhi byonna abamanyi baffe lye bakulembeza ti lyerituwa entry point mu kukola insurance kubanga Allah yatugamba nti muyambagane ku bulungi n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa nti tewali abuusabuusa ti bwe mba nga nfunye akabenje oba bwe mba nfunye obuzibu oli najja n'asonda ku mabugo oba n'abaako ekintu kyawo abantu bange okubeera nti abawo basobole okuba nti bagumiikiriza nti abeera takoze at-ta'awun aba takoze kuba nti ayambyeko ku bulungi ne kutya Allah subhanahu wa ta'ala Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'aleeta hadithi egamba nti mathalul mu'minin ekifaananyi ky'abakkiriza fi tawaddihim mu ngeri gye baagalanamu wa tarahumihim n'engeri gye basaasiriganamu wa ta'atufihim n'engeri gye bakwasibwamu bunnaabwe sympathy kamathali ljasadi lwahid bafaanaganako ng'omubiri omuki ogumu idha shtaka minhu udhu wabaawo ekiyungo kyonna ekirwadde tadaa alayhi sairu ljasadi bisahari walhuma ebiyungo ebisigadde byonna bikaaba binakuwalirako wamu ne bituuka n'okwenfluensinga amaaso newankubadde nti siga egalwadde naye ne gasula nga galumwa ne gasula nga galaba kati abamanyi baffe oluvannyuma lw'okutunuulira ebyo ne bajjamu ekigamba nti tusobola okuyambagana n'okukola sisitemu eya insurance naye insurance eno analogy yaayo engeri gye tuyinza okugitunuuliramu eri ku sisitemu ya coexistence nga bwe mukimanyi olwaleero tutunuulira omuti mathalan gulina emirandira gulina enduli eno gulina amatabi gulina ebikoola naye buli kimu kyetaaga ekirala kati ne sisitemu ya insurance bwetyo bwetambula era kyova olaba nti tugamba ti olw'okuba tuwangaalira mu bulamu bwa risk tuba twetaaga takaful tuba twetaaga insurance ate mu maaso eyo tujja kulaba nti twetaaga ne litakaful enkola eriwo olwaleero mu Uganda eya insurance kwe kuba nti omuntu ajja naggulawo kampani ye bw'agiggulawo of course n'amiitinga minimum requirements insurance regulatory authorities yateekawo alina okuba n'omusingo bwe guti alina okuba ne capital bwati kakati oluvannyuma n'atambula mu bantu nga ffe abali wano n'agamba bannange osobola okwenshuwalinga ekizimbe kyo kino naye buli mwezi ojja kusasulanga ssente bweziti buli mwaka ojja kusasulanga ssente bweziti obuzibu obukirimu nti kasita omwaka guyitawo nga obuzibu buli bwe bayinshuwalinga tebuguddeewo ssente zidda mu nsawulo oyo yakuwa insurance kakati awo obusiraamu bwe butakkiriziganya na mbeera eyo era kyova olaba nti kyali kikakata ku bakakensa baffe okuba nti banoonya alternative yeeruwa kubanga mu busiraamu kino mukikwate nga system obusiraamu buli bwe bugaana ekintu okuwa alternative era teri kitadde societe zaffe mu buzibu nga kugaana kintu notawa alternative kati obusiraamu bwe bugamba nti insurance efaanaganako bweti eri conventional tekkirizibwa erimu kino nekiri amatu gonna gaba galinze egamba nti sebo kati tukole ki
kubanga naffe abasiraamu tetuli immune to risks. Naffe risks zitutuukako, emmotoka tuzivuga, ebizimbe tubizimba, obulamu waffe tulwala, kiba kitegeeza tulina okutakula omutwe. Kinaamuza Ssekalima tatera kukyagala naye nga tulina okuteekawo think tank okusobola okuba nga tucreatinga alternatives ku social economic systems zonna eziriwo olwaleero. Naye ng'obuzibu bwe bw'okuba nti abaffe tusobola okuyingira mu Qur'ani ne mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne tuzisoma ne tuzeetegereza ne tunyululamu system egenda okugobererwa ng'omuntu wa bulijjo agitegeera ate nga tekondera amateeka ga Allah na sunna za mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Njagala obakakasa nti ekyo bwe tutakikole tetugenda kutuukiriza buvunaanyizibwa lwaki Allah yatutonda. Kubanga Allah yatutonda lwa bigendererwa bibiri. Ekisooka al-ibada wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Naye bannange ibada nga tolina musaayi tekoleka. Kyova olaba nti obuvunaanyizibwa bwaffe obwokubiri mu nsi imaratul ard, kulaakulanya nsi. Allah subhanahu wa ta'ala yatuteekamu ng'obuvunaanyizibwa bwaffe obwokubiri kukola contribution ku development yansi. Kati ensi tesobola kubanga erina systems eza banking, eza economics, eza insurance nga ffe tuzinze mikono. Ate nga Qur'ani yetugamba nti ma farratna fil kitabi min shay, tewali kintu kye twaleka bweru wa Qur'ani eno. Era abamanyi baffe ne batukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. Allah bwe yasse etteeka eryo nabbi nga ali mu hijjatul wida kyakakata nti tewaliiwo system egenda kujja okujjako ng'abasiraamu tusobola okuwa alternative yayo webanga tekwatagana neyaffe oba okuteekawo etambula neyaffe. N'olw'ensonga eyo abamanyi b'obusiraamu kwe kulowooza ku Islamic insurance. Omulamwa gwa Islamic insurance gwa risk management through risk sharing between parties. Ffe obutafaanaganako na muntu agenda kujja wano atukuba siyaasa mbw'agenda kuyinshuwalinga obulamu bwaffe n'ebizimbe byaffe, kuba tujja kumubuuza ti ssebo otunda ki? Ajja tugamba mbu atunda ki? Atunda risiki. Nti nze mbawa garanti in case nga mufunye obuzibu. Batumubuuza nti miskiini gwe kennyini ekisooka risiki ogifuga. Nti togifuga. Bw'oba togifuga, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu principles z'okutunda ebintu yagamba Hakim ibn Hizam, ya Hakim la tabi' ma laysa indaka. Hakim towofaringanga ekintu kyotakola ki? Kyotafuga. Kati oli bw'abanga tafuga risiki tamanyi na ddiru egenda kubaawo ne bw'eneebanga ebaddewo egenda kugira magnitude ki? Tugamba nti awo Busiraamu tebukkiriza. Kati bwe temukkiriza alternative ki? Nga tugamba nti we tutudde wano mu Al-Hidayah Foundation tuteekewo ensawo yaffe nga tuteekamu ka contribution yako tukateekamu nga atabarrum ebanga donation. Omanyi kasita owaayo buli bw'osalawo okukola omulimu oguli voluntary totunulayo ate era tobanja. Era siwira kubeerawo n'okandaaliza okubanja accountability eyo morale tobanja. Kubanga Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu bw'amala okuyamba abawala bali ababiri Allah agamba nti fasaka lahuma thumma tawalla ila dhill. Buli muntu yenna akola omulimu oguli voluntary talinda kusasula. Naye of course olwaleero Imaamu Malik ayogera ku fasadu dhimam ne salahu dhimam. Emitima gyakyuka, egimu gyalongooka, emirala gyafa. Yensonga lwaki nti newakubadde in principle awaddeyo ekintu voluntary tasaba accountability kati tozisaba. Kubanga obwenkanya bwakendeera, amazima gakendeera. Naye nga ekiriwo wano mu insurance tikasa tuteeka akasente kaffe mu kittavvu ekyo buli muntu abeeranga agabidde omulala. Kati ne tulinda nti omu kufa n'afuna obuzibu tujja kgenda mu kittavvu ekyo tukole ki? Tumuyambe. Ekibuuzo kiri nti bw'anaaba tafunye buzibu
oba bw'anaaba nga tumaze okusetulinga ab'ebizibu ekisigalawo tusobola kubeera nga tukikwasaganya tutya ndowooza gwe musomo gwaffe inshaallahu taala. Naye nga tuyingira tugenda tuwumbawumba, lwaki omusiraamu ta-involving oba ta-participatinga mu conventional insurance? Abamanyi baffe oluvannyuma lw'okugyetegereza bakisanga nti insurance nga bw'eriwo olwaleero eyinamukko ebirumira ebitakwatagana n'amateeka gaffe agaki aga shariya. Ekisooka mulimu ka elementi ka riba, naye ka elementi kano bwe mba ku leve eno nsobola okukyogera bwentyo, naye mbakakasa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagamba nti wa fawqa kulli dhi ilmin alim, buli waggulu w'omumanyi waliyo kakensa. Bw'one ogenda mu maaso n'osoma ebintu bino oyinza obutabyogera nga bwe byogera wano, eri waggulu bikyuka. Kyova olaba nagambye mwezikiriza empresentinge bwe nti mulimu ka elementi ka interest katya, kubanga ebiseera ebisinga obungi wabaawo exchange ya ssente ku ssente. Muganda wange Yasiini Muyimba bw'ajja mu insurance okugula polisi, ateekayo n'agula polisi eyo ng'asasula ssente, era mu compensation ng'afunye obuzibu bajja muddiza ki ssente. Kati bwe babeerawo okuba nti exchanginga ssente ku ssente, principle y'obusiraamu egamba zirina kuba nga zenkana, zewateekayo zebakola ki zebakuddiza. Naye olwaleero ogenda noinsuaringa emmotoka eyo nga wateekamu ssente, bw'ofuna obuzibu ne bakusasula ekisingako, tebakusasula ekisingako ka element ka insurance kaba kazeeki kayingiddemu. Awo abasiraamu webagambira nti nedda tetusobola kugenda nankola eyo, newankubadde nga waliyo omunakasha omulala okuliko waggulu awo. Ekyokubiri bagamba nti mulimu uncertainty. Uncertainty kyebayita al-gharar, ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallama naha anil gharar. Nabbi yatugaana okukola ebintu nga mulimu elementi y'ebintu ebitali kiriya, binaabaawo tebibeerewo, era bwe binaaba bibaddewo bigenda kujjira mu magnitude ki. Kati olwaleero ngenda mu insurance nengula polisi, bwe ngula polisi eyo wangamba nti ekizimbe kyange kino in case nga kifunye damage oba in case nga kigudde bajja kukola ki kunkompensatinga, kubanga insurance is about okuteeka mu position gye wabaddemu nga tonnafuna kabenje. Naye ekitamanyikiddwa kinaagwa ddi, ekyo kyekisooka. Ekyokubiri bwe kinaagwa ku sayidiwa. Ekyokusatu kigenda kukostinga ssente mmeka okukizzaawo. Ekyokuna nze we kinaagwira naaba ntaddeyo ssente mmeka mu insurance company. Kati uncertainties ezo zonna abamanyi baffe ab'oshalya bagamba hadha ghararun fahish. Eyo uncertainty ebeera egenze wala nnyo, obeera otambulira mu nzikiza. Olw'ensonga Nabbi sallallahu yakikola ki yakigaana. Ekyokusatu bagamba nti mulimu n'oluzaalazaala, something like gambling, kubanga zaala kitegeeza nti tomanyi oteekamu ki ofuna ki. Abavubuka abasiba akapapula olulimi balutegeera bulungi nnyo, tyakwata olukumi lwe ng'amanyi nti kagenda kuba omuyindi omutwalo oba akakadde, amaliriza nga ne ssente ze z'ekikomando zikoze eki zifiiriddeyo. Naye ate Mungu omulala n'amugerera nga Allah bw'agamba nti nuwallihi ma tawalla, n'ateekayo olukumi n'akuba akakadde. Kaakati eyo yennyini gye bayita gambling. Kaakati n'omusajja ennaku zino waliwo ne kiba tugamba okufikisinga, n'ojja n'okwata akasente ko n'okateeka mu kampani bwe lwokola ebibyo ne kazaala, oli agamba nti munnange polisi yange yamakiwalinze, n'agenda n'ajjayo obudidi ogusingako obwo bw'abadde ateekola ki ateekayo. Kaakati obusiraamu butunuulira ebintu ebyo ebisatu bugamba nti nedda, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ya ayuha alladhina amanu innama alkhamru walmaisir walazlam walansabu risun min amali shaitani fajtanibuhu. Mu aya eyo mulimu emizannyo egyo gya zzaala. Nsonga ey'okuna lwaki obusiraamu bulina reservations ku conventional insurance
kubanga kampani ezo bwe zimala okutuggyako ssente ezo nga tuguze polisi, ssente si nnyangu gya kukiipinga awo. Kati kye bakola bagenda ne bazinvestinga, naye ebiseera ebisinga obungi bazinvestinga mu bintu ebitali sharia compliant. Kati gwe batuuka okukukompasetinga nga bakukompasetinga mu proceeds oba mu profits z'otamanyi ahalalun am haram, zabadde makubo ga sharia oba si makubo gaki ga sharia. Bakadde bange abampuliriza, obusiraamu oluvannyuma lw'okutunuulira ebintu ebyo bina, abamanyi baffe mu nkiiko zaabwe ez'enjawulo Majma al-Fiqh al-Islami n'endala zakkiriziganya nti enkola eno eriwo eri conventional tetambula n'amateeka gaki ga busiraamu. Kati tugamba nti tekwatagana n'amateeka ga busiraamu, nga tugamba nti tuwe etambula n'amateeka gaki obusiraamu. Etambula n'amateeka g'obusiraamu erina empagi nnya. Empagi esooka ye mutual help and protection. Tuyambagana nga tutambulira mu layini eri eya wataawanu ala albirri, nga tutambulira mu layini eri eya Nabbi sallallahu alaihi wasallama gyatugambira nti abakkiriza gulinga muzimbo, yashuddu ba'dhuhum ba'dha, buli muntu ateerawo munne oba ayirawo munne omubiri. Kati ye principle eyesooka. Era ensonga lwaki mu product gye tugenda okulaba eya Islamic insurance estandinga ku contract gye bayita tabarrum, akdu tabarrum. Akdu eyo ye ya voluntary owaayo ya donation, kubanga tuli ku mutual help, tuyambagana buyambaganyi wakati waffe. Ekyokubiri, mutual responsibility. Ekigudde ewuwo nange ekinkwatako, naawe ekigudde ewange kikola ki kikwatako. Ye taawunu eyo era gye tusigala nga tukyatambuliramu. Ekyokusatu, equity participation under agreed modes. Wabaawo modes bakadde baffe ze baateekawo, ezimu za wakaala, ezimu za mubaraba, nga ffenna bakkiriziganyiza okuba nti waliwo akabenje akatugatta, ti tuli bayizi, tuli bannamasomero, tuli tugambe tuli ba investment, tuli bakubi ba bulooka. Ti mutuufu waliwo akasana bwe kajja ne kaasa bulooka zaffe, waliwo enkuba lwejja netta emisingi gyaffe. Therefore tuteekewo ensawo ffenna gye tuteekamu nti inkesi omusingi gwa munnaffe omwe gunaafunanga obuzibu, tujja kumuyambangako okumuzza ku position gye yabaddewo nga leero tennabaawo. Ekyokuna nga kye kisinga okubeera ekikulu nti enkola ya Islamic insurance erina sharia compliance. Era ensonga lwaki gye tunaamalira nga tewali ajja kukkirizibwa kutandika nkola eyo okuggyako ng'atuwadde emirimu ffe abaasoma sharia. Kati siwagala mulowooze nti ffe twasoma yaki yabwereere, nti gye munaamalira yonna gye mwetooloolera mulina okujja ewaffe mutuwe emirimu tubasayiningire nti eyo product eri sharia compliant. Ate ennaku zino tetukyatunda bigambo bya Allah layisi, kubanga ekyo kiba kitya ddala enkulaakulana mu buki obusiraamu. N'olw'ensonga eyo sharia compliance eyo gw'oli wa ddembe okudevelopinga product, naye nze ogindeetere ntulemu ngambe nti sirabyemu lusu lwa riba, no interest, sirabyemu lusu lwa uncertainty. Uncertainty eyinza okubaamuko n'olusu, kubanga abamanyi baffe bakkiriza kye bayita al-ghararu al-yasir, akantu akatategeereka naye nga katonotono, nga katonotono. Waliwo ebintu by'osobola okugula kati ng'essimu eyo basobola okukubuulira byonna byekola, naye nga si byonna bye bagambye byekola nti ddala ebikola perfect. Kati ako kagararo ako uncertainty akatono mu mateeka ga sharia tugamba nti qalilun yughtafaru anhu, katono bakazibira amaaso ne kakola ki ne kayitawo. Obwo bwe bulungi bw'obusiraamu, kubanga wama jaala Allahu alaikum fi ddiini min haraj, Katonda tuteera nnyo obuzibu bw'amaanyi mu ddiini yaffe. Kakati sharia compliance eyo ebeera nkulu. Baki abakulu oba mpagi ki enkulu ezirina okuba mu Islamic insurance? Esooka takaful participants, be bantu abagenda okucontributinga
mu nsawo eri eya munno mu kabi. Then olw'okuba nti twagala okutambula n'omulembe tuba n'empagi ey'okubiri eya takaful operator agenda okutambuza ensawo eyo, kubanga omulimu gwaffe nga ba participants gwakuteekayo ssente mu nsawo eyo. Ensawo eyo bano abasoma nga bava ku kkono gye bayita Participants Risk Fund, nti ffenna bwe tugenda okuteeka akasente kaffe. Naye bwe tuba nga tukateekamu, era nga bwe nabagambye, contract etufuga ye donation contract. Buli muntu abeera agabidde omulala. Gw'ongabidde nange nkugabidde. Bw'olifuna obuzibu balikwata ku zange, nange bw'elifuna obuzibu balikwata ku ki? Ku zizo. Kati ye contract eyo etufuga. Era tugamba mbu ensawo eyo tufuna agenda okutuyambako okugimanejinga, kubanga ebiseera ebimu bwe tugyeteerawo aye ne tugyemanejingira tuyinza okufuna obuzibu. Ennaku zino bakiyita conflict of interest. Ogenda okumaliriza ng'oteekawo ebizibu ebitaliiwo, otandika okutulimba ng'owafiiriddwa, ng'ekituufu tewakoze eki? Tewafiiriddwa. Kati tugamba katuteekewo takaful operator akubuuze kajjo kijjekiwa ebibuuzo era omubuulire wajje mugenda n'okuziika omuntu nga tannaba ku approvinga nti ddala bakuwe ku ssente z'ekittavu kyaffe. Yensonga lwaki tuteekawo takaful operator. Obufunze lwoza abeebase wano balina okuzuukukira. Eyo ye modo. Ate kati balala bayo batya nga bazibiriza. Kubanga at least okuwulira ezo gamba erimu nabadde mbikola ki? Mbiwulira. Naye abamanyi baffe bateekawo models eziwerako. Naye modo esinga okuba sounding ziri bbiri. Waliwo eya Wakaala ne wabaawo n'eya Mubaraba. Kati bwe tutunuulira mu modo eyo, bw'osooka n'otunuulira wano ewasooka, insurance yonna mu Busiraamu etandika ne ba participants. Ba participants bano be batuula ne bagamba obuzibu bwaffe buzibu ki? Ne tugamba nti ffenna ekitukuŋŋaanyiza wano tuli batulabu ilmu, tuli bayizi. Obuzibu bwaffe ki? Waliwo ekituuka ekiseera nga Dr. Kasula adimandinga zero balance, nga waliwo bannaffe abatannakola ki? Kiriyalinga. Kaakati ffenna tuteeke mu kittavu kino, wanaabangayo muganda waffe alemereddwa bwe tunajja nga tukole ki? Tumuyambe. Kati awe ba participants otutandikira. Era kyova olaba tweseetingira amateeka gaffe, kubanga almuslimuuna ala shurutihim, tuli baddembe okuteekawo amateeka gaffe okuggyako ago aganaakontana n'amateeka gaki? Ga shariya. Kati bwe tufuna aba participants bano, ekiddirira si kujja kulaga feesi nti oli participant. Ate wano temuliimu gamba wayo twabeeranga abato waliwo contribution tugenda kuba ku mbaga oba ki, waliwo agamba nti nze ngenda kuleeta magezi. Wano si kuleeta magezi. Wano twagala ki? Wano si bakuleeta magezi. Twetaaga ssente. Ndowooza mutera okuwulira akagundi ako kuzungulwa. Twagala ki? Wano buli asitulumu 20 participant olulimi luli ki? Twagala ssente. Tetwagala magezi wano. W'amagezi anaayitira eri mu takaful operator. Naye wano bw'ositula omutwe tugamba nti twagala contribution. Contribution tusobola ogikkaanyaako nti buli muntu buli mwezi ajja kuleeta bweziti. Naye olw'okuba nti Abasiraamu ala shurutihim tewali kigaana abo Allah be yasitula madaala kugamba nti bo bajja kuleetanga kakadde, fe abakyakwebera tujja kuleetanga mitwalo 10. Kasita bakkiriza nti akabenje bwe kanajja tebajja tujjukiza nga bo babadde nga baleeta miliyoni. Tuli ffenna kwekyo kubanga contract yetuyingizaayo yaki? Ya donation. Kakati tusobola okweseetingira bye tukkiriziganyizaako. Bwe tumaliriza contribution wansi wano nga tufunayo operator gwe tuyise takaful operator. Yagenda okutuyambako okulaninga contribution eyo. Naye Omusiraamu
tebwaniriza nnyo okukolera bwereere newankubadde ng'okukolera obwereere kulungi. Omuntu yenna buli bw'akolera obwereere obeera okendeezezza ku maanyi g'okumwakawuntinga. Kyova olaba sajja omuyaga nti okumanya obusiraamu bwereere bitono. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayita Nabbi sallallahu alaihi wasallam agende mu Israa ne Miraj yamuwa entambula. Yamuwaki entambula era somuga ati waayi sala amagezi okole ki otuukeko. Kakati omuntu agenda okulaninga contribution yeno wakati awo waliwo wakaala fee tujja muwangayo akasente okuba nti atulabirira ensawo eno kubanga kootazimuwe ng'akusuubiza nga bw'alina imaani ey'amaanyi naye olwafunanga obuzibu kuba naye alina abaana ayina omukyala oba abasukka k'omu naye alya era anywa ajja kumaliriza ng'akola accountability eziri ku pepa ng'atandika kujja mu kittavu kyaffe ekolaakola nga tetukola ki nga tetumanyi. Ensonga lwaki tugamba tumuteekerewo akasente. Bwe tumuteerawo akasente wali weggulu olabayo investment profit. Investment profit eyo enkola y'obusiraamu ku ssente si kutuula. Sikola ki? Kyova olaba nti Allah yagamba nti inna alladhina yaknizuuna dhahaba wal fidda. Si kirungi tetutuuza ssente. Omulimu gw'obusiraamu ku ssente kutambula mu bantu. Kati newankubadde akasente kaffe kano ka munno mu kabi naye tetwagala katuulaawo kuba ke katuula ate nze ssekawazza kanankola ki ndanyingirawo kasita kayitako omwaka gabaga nti mubaleemu liswabu bweba etuuse nga mukola ki nga mugijjamu. Kati kitegeeza tugenda kukendeezaako ensonga lwaki abayi baffe bagamba tuteekemu elementi ya investment biidhinillah tufunemyuko kaki ka profit. Kati wetumala okuva wali ku investment profit olaba ka aro kakkirira ne kaddawo nti tufunyeeyo ekittavu ekirala. Ekittavu ekyokubiri kati kikoze contribution zaffe ze tuzzenga tuteekamu n'amagoba ge tufunye mu investment. Oba tuli ffenna kakati bwe tuba nga tumaze okufunaawo kitegeeza mu bufunze tuyinza okugaa nti kakati awo tulinze afuna obuzibu. Tulinze akola ki? Naye waliwo kye bayita underwriting okuwandiika polisi ezo. Tetujja kugenda okuviira ddala nga tuba participants tukkiriziganya ku bintu ki bye tugenda okuyinsuwalinga. Kubanga bwe tutaakikole buli muntu ajja kuleetanga obuzibu obumu nga tetubumanyi obumu nga tetwabukkaanyaako obumu tubukaayaniremu. Omusajja ajja agambe tibannange nafunye obuzibu. Obuzibu bwaki? Enkumbi yange yabuze. Naye ng'enkumbi terimu ebyo twakola ki bitwayogerako. Oba oli ajja akuliyetingewo ekintu kyonna nga tekitambula na polisi. Ensonga lwaki wano bwe tuyingira buli kimu tukiteeka wansi. Munnaffe bw'anaafunanga obuzibu bwe buti ng'afiiriddwa ng'agenda kuwasa ng'agenda kukola ki nga tubiteekawo. Kati ekittavu kyaffe wali contribution plus profit tudda netweyongerayo eri tugenda mu leesi. Waliwo afunye obuzibu wabanga waliwo obuzibu nti ng'akola claim nam waliwo nezibayisa zi retro mu lulimi lwa insurance bajjako bino waliwo eyafunye obuzibu ne bamuggyako obunda kugamba kigambo kigazi okutwaliramu ebyo byonna byonna then ne kalizaavu kaffe ne kaki ne kalizaavu. Kati bwe tumala okuba nti ebyo bye tulina tujjeeko buli kimu claim tuzigjeeko abalina obuzibu tubasasudde ne mu nsawo tulina rizaavu gye twagala okulekamu kubanga tetumalaawo. Kakati tubuuza ezisigaddewo tuzikolere ki? Awo tuba tugenze mu surplus. Allah tusaasire tulina zetulikoze eki zetufissizza nga tukuba ttababiruka nga tugabana akasente kaffe okusinziira ku nzikiriziganya gye twatandikirako nga tukola ki nga tuyingira mu kintu ekyo. Eyo yenkola y'obusiraamu mu insurance. Eyo gye bayita wakaala model. Wakaala simple tufuna omuntu n'atuyambako okiraninga. Naye mu Bwarafa
ono abeera nga takaful operator tumuwa mandate okuba nti agenda kukola investment naye ekyeyongeramu ku Mubaraba owa Wakaala tumusasula busasuzi salary ya kuraninga kintu kyaffe owa Mubaraba tumuteeramu element nti buli diiru gy'anaakutulanga neevaako amagoba ayinako ka percentage bwe kati oyo gwe bayita Mubaraba nti buli investment gy'anaakujaga nti kale tugambe nti ssente zaffe tusitadde mu bizimbe bw'anaagulangayo poloti ku ssente zaffe naye ayinako ka 2% yenjawulo yokka eriwo wakati wa Mubaraba ne Wakaala. Banaye nga mmaliriza ebintu tebikomaawo sisitimu esigala ekyatambula mu maaso kubanga okubazaako wana emabega katono takaful operator ono naye ate ayinza okuba nga teyeemalirira kwegamba olumu tuyinza okwesanga ng'ekizibu ekigudde kw'omu ku bannaffe nga kinene nnyo ekittavu kyaffe tekikisobola kati kye tukola tuddira batakaful operators abawerako ono waawano n'owaawali mu areas ez'enjawulo kaakati ate ne wabeerayo nabagenda bayinsuwalinga ekyo kye bayita retakaful mu lulimi luno gye bayita reinsurance nti insurance companies emulaba zonna wano eziri loko nazo zisobola okutuuka mu mbeera nga claims ziziyinze kaakati ne wabeerayo kampani endala gye bayita reinsurance wano tulinawo Uganda reinsurance waliyo Kenya Re, that is Kenya Reinsurance, Zimbabwe n'endala kati yeeyo ate yeebeera kabaka kati system gye tuzze tutambulirako mu takaful wali nga tubadde kufe ba participants bwe tutuuka mu takaful kati batakaful operators baba bakoze eyaabwe okugenda okukola gye bayita takaful ensonga lwaki ngambye wano eno ye equivalent ya conventional reinsurance nti takaful operator beekuŋŋaanya ne basonda ssente zaabwe ne baziteeka mu kittavu ekinene kiri ekittavu ekinene ne kiba nga kigenda kumekinga ate reinsurance ekitegeeza nti ffe abaatandika bwe tufuna obuzibu tutunuulira takaful operator kana ekittavu kyaffe kino ekisooka bwe kiba tekisobola kumala buzibu bwaffe aye ne tunuulira kiri ekikola ki ekisingako so mu bufunze bwe kityo bwe kitambula nga mmaliriza kino nakyogeddeko dda mu kusooka nti ekituufu obwetaavu bwo weebuli obwetaavu obwo obukwatagana mbadde njogera wano ku necessity ya retakaful era efaanaganako ng'eya conventional reinsurance kwegamba lwaki twetaaga ate okuddamu okukola ekittavu ekinene naye nga ku luno kyakulu eno eyaffe eya bulijjo kwegamba netubeera nga ziwerako ekisooka okubalansinga portfolio ya risks ti risks ezimu zibeera nnene nnyo therefore bwe babaawo risiki ezitususseeko nga tugenda mu kittavu kiri ekiki ekinene ekyokubiri ekittavu kiri ekinene ennyo ate kitegeeza nti kibale bakakensa bangi bakakensa abo baba batuyambako okufuna expertise okulaninga buno obuinsuarensi bwaffe buno obuki obutono pozi n'ekirala kwe kuinsuaringa diversification of exposure ti si buli kizibu ekijja kituukira ku ffe wabula oli mutuyinza okugamba nti naffe kino ekinene mukama waffe akikole ki akituyambeko awo kubayita reinsurance ndowooza eyo modo kati eno ye modo ya reinsurance era ojja kulaba nti tutandise ne retakaful risk fund kati buli bwe twasoose okukola luli twazenga ba participants oluno obuttavu waffe bwe bujja ne bukola ki ne bukuŋŋaana obumala okukuŋŋaana kyekibaawo retakaful contribution to the form of tabarro era ebeera ndagaano esigala nga yeemu awusirabawo bulungi naye n'olaba nti retakaful risk fund bwetyo bweri underwriting tukkiriziganya ku kibe tugenda okuba nti tuinsuaringa wali mu yero olaba nti takaful operators
course bagenda okujja okukola contribution eno wali tulina Rita Kafulu operator yagenda okubeera nti agirunninga era nebisigala nga bigenda mu maaso nti obusibu olujja nga tukuŋŋaanya nga claim tuzisasula nga tulaba ki ekisigalawo ng'era tuddayo wansi kati ezisigalawo olaba wali ku CTO tugamba nti kati bwe bali Rita Kafulu operators betuddiza this time tetuddiza bali participants bwekityo bwekitambula emigaso mingi saagala kuba nti gitunulako nnyo naye ekisooka nti Takafulu eno erimu okuba nti eprovidinga alternative variety olwaleero naddala mu fieldi zaffe zetusoma kati olwaleero abaana tubasomesa sharia naye omwana akubuuza nti ngenda kuba nti nkola ki zo ze zimu ku areas omwana zitusobola okumuka enkusaamu n'aba nga asobola okuba sharia advisor mu gundi ekyo mu layini eyo kugamba nti obusiraamu bwajja nti actually point eno ekwatagana kuba nti variety buli muntu agyagala naddala ku mulembe kuno nti n'emmere tetukyali emu era agamba nti teekako kiro teekako na kimu kino bwemba siikirye at least nja kulyaki ekirala actually point eno emphasizinga nti abali mu katale ka insurance eri convention baleme kutya nnyo nakwogerera Islamic insurance mafuukuule bamanye bumanya nti it's an alternative nti bw'oyingira mu banka okyuzinga ogenda ku banking with savings ogenda ku nkyendala this specific bank accounts nti olondako wawuuja kakati omusiraamu aweebwe opportunity nti tajja kgenda mu conventional insurance wabula ajja kgenda mu Islamic what insurance ekirala nti erina sharia compliance and therefore senga abasiraamu babawa chance eyo bajja kuba comfortable nti naffe tufunye tusobola okuba nga tugenda okufuna insure wano locally ne ku international levels ekyokusatu nti eno system ewa customer satisfaction through partnerships and return on investment actually alhamdulillah mbaddeko mu bitongole ebiwerako nga presentinga kino naye ng'ate nkipresentinga mu batali bannannyini kyo naye bamaliriza nga bagamba eyo yenkola esinga okumatiza customer kubanga bw'oluwaayo akakonti oinsurance emmotoka oba third party oba comprehensive tewali wanaavuga mmotoka ye nga tagyegendereza era bw'olaba agiwunuula ennyo agikuba mu binnya ng'otandika okwobuzeera emmotoka ye oba neta kubanga bannannyini mmotoka bw'agikuba mu binnya naye ye kennyini asooka nawulira nga afunye eki okulumwa kakati bwe mba nayinsualing emmotoka yange eno comprehensive nengivuga bulungi omwaka ne guggwako nga sikoze kabenje nze ndaba wano hal jazaa'ul ihsanu illa al ihsan omuntu eyayisiza obulungi ayisibwe buki ngendeko mu insurance company ngamba waaya Abdul Hafidh webale kuvuga bulungi mmotoka wadde wagiinsualinga kwatayo kasente kano naye omusajja akwata omudidi gonna n'agukuba mu mpale nagaa next year akomawo ogolweki polisi so nga ate eno ey'obusiraamu bwenvuga obulungi emmotoka yange omwaka oluggwako nga bampita nti owaaye webabala okujjako emisolo na kino kyekiriwo obadde ogamba otya ndowooza okuddiza okwo kwekuba customer that satisfaction yensonga lwaki twadvocatinga for Islamic insurance ekirala widening the scope of innovation and expertise development ennaku zino kati tutambulira mu research and development ti buli bwoleeta product eno olina experts bogenda okujja nabo bagenda okuba nti bawandiika ku sayidi eyo n'ebirala ekisembayo nakyogeddeko nga ntandika nga ngamba nti system ya Islamic banking eriwo olwaleero yeetaaga Islamic insurance kubanga bwe tunaagenda twaliko ne mukadde wange muganda wange Dr. Kwaha nga mukutraining abantu mu Islamic banking products naye bamaliriza nga bagamba nti sebo bw'onooleeta salamu as a mode ebimera byange ne bijja omuzale gubikuba what else ng'ogyogamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un teeka lya Qur'an era tuliwo ekitiibwa
naye essaawa zino omuntu ayinza okuba nga siraliredde okukola ki okuwuliriza n'olwensonga eyo tugamba nga tuteekewo islamic insurance nti bw'abanga ennimiro yaginshuwaringa ayina gy'addukira kiba kitegeeza nti kati ne sisitimu ya salamu ejja kuba esobola okuba nti ekola ki nti eggumira nga tumaliriza nti entry point sensitization era bwenjagala okwebaliza abali emabega wa enteekateeka eno nti enkola yonna etandika na sensitization na awareness waliyo abamu ku ffe nga olwaliro tusoose tukiwulirako waliwo abalala nga olwaliro wa appreciatinze ddala bitegeeza ki kakati ate sisitimu yaffe ey'obusiraamu egamba nti falyuballigh mushahidu minkum al-ghaib abaddewo yongerayo ki amawulire at the end of it tusobola naffe okuba nti tukyetandikirako ne tugamba nti katukigezeeko ate buli bwogezaako ekintu nga obusiraamu bwakikkiriza baraka za Mungu ziba ziri kumpi naawe. Ekirala nti tutandikeko windows actually gwe mulanga gwe tukubira conventional insurance eziriwo olwaleero. Islamic banking ewasinga obungi teyatandika ng'eri full-fledged wabula baateekangawo ke bayita akadirisa nti abajjama abasiraamu bambogo mumujje muyingire wano mu kano kawindo ka Islamic banking bagenze okulaba nga bajjama bakettanidde bagamba nti aliro nebezikadde katubiggalewo kati tubeere full-fledged Islamic what banking. So tusobola okubanga tutandikawo obudirisa obwo omuntu okujja okuba nti ayinsuwalinga nga bakyali mu conventional yaabwe naye ne batuteerawo ffe omukisa kinaffe tusobola okuba ne police nga ziri Islamic. Pozi ekirala sharia advisory saagala kwogera nenfaanaganako ng'omuti gw'amasannyalaze ng'omuti gw'ettaala ne guwa layiti wabweru nga gwo guli awo guli muki mwezikiza no nange owa sharia essaawa eno muba munneetaaga okuba nti birina okuteekawo sharia advisory either a board or a person or a committee ajja asiramula ebintu bino era akakase nti tebikontana amateeka gaki ga busiraamu. Kasembayo it's a humble beginning. Abawarabu bagamba nti masiratu alfu mil tabtadi bikhatwa olugendo lwa mayiro olukumi lutandika naki na step. Bakulu bange baganda bange bakoliriza bali hidaya lwaki tetutandika tusobola okutandika n'ekitono tetukkiriziganya ku kiyo tugenda okuyishuwalinga oluvannyuma tugamba nti tutandise nti inshallah next year tugenda okujja batubaako leka evaluation tetukola aqulu qawli hadha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamic banking till date, how practical is it? Tetugenda kukola gwa kwogera bwogezi still okwongeza ku kya sheyiika nina ba insurance bempangalako nabo abamu. Is it really possible okutuwa license ya insurance eno mu Uganda? My other issue yeri kuba oyogedde ku ba providers abaliwo ba creating a window for Islamic insurance. Ndaba nga kiyinza okwefaananyirizaamu bwe baatuleetera gavumenti yaleeta ssente ze bayita COVID recovery PDM n'ebirala n'eziwa conventional banks zibe nga ziziwola abantu. Oba oli abamu abagenda tebaali basiraamu naye nga banki eno okuwa ssente ziri yo eba etuulidde product yaayo kubanga yo yekuwa looni yeyaayo egireetera ssente ebe ng'ekuwa eno eya gavumenti eri kuba interest yakatono. Kati ffe bwe tubaguza idea eno ng'egenda kuba kiri ekyabwe tebagenda gituulira butuulizi kubeera nga tuvuyaamu buvuya nti tugenda gibenefitingamu. Maybe nakasemberayo ddala I think Dr. Akameshonize sisobola te kukwatagana na brother Kasim ali mu masomero kuba risks zaffe za njawulo naye abasiraamu baffe tulina challenges nti tuoperatinga informally most of the time. Tugenda kufuna tutya ba members abali mu same sectors okubaguza idea eno tusobola okufuna pool ewerako tani kubeera n'abantu basatu nga bo bennyini be balina okwekolamu omulimu. And lastly ba traders kati okusinziira ku ntambula gye tutambula mu nsi yaffe teri it is conventional. We will agree with that. Bwe babala nga bali
bali mu kusuubulagana eriyo kye tuyita insurance mu transporting ebintu babijjidde ku nyonyi oba ku mazzi basasula ssente ezo naye si tteeka nti buli kontena gyakika okuva ekyene tuvaano ng'efunye ebizibu kitegeeza ssente ezo tizikula bo ye ng'omusiraamu omusuubuzi ali mu mbeera nga ye azisasula omusiraamu bwe ayina obukendeevu bwaliko assalamu alaikum okuba nti ate ekifaananyi akigiddeyo ddala tusobole okuba nti tukifiiringa tuwulire bubi nnyo era tulumwe olwo tukole kubanga eyo reality yennyini ku individio ne mu bitongole bye tutambuza ajiiga abaffe gavumenti oba amateeka ga wano okwembracinga Islamic insurance noza Dr. Twaha ayinza n'okukola ku supplement ku kino naye kyemmanyi nti takafulu laws oba regulations ziri mu advanced stages kati okuzirivisinga kyedasembayo okumanya nga bazitwala mu Ministry of Finance okufuna approval nga ekitongole kya Insurance Regulatory Authority kyo kyennyini kirina feeling nti eyo gap erina okubeera fixed given the fact that alhamdulillah tuli lucky on two fronts nti kati ssenkagale waakyo musajja waffe musiraamu Alhaji Ibrahim Lubega Kaduna ate ekyokubiri akutte omuzindaalo wano omwaka guno bamuwadde okukulembera okuba chairman wa board owa Insurance Training College kati Insurance Training College ye LDC y'amateeka kitegeeza nti bano bonna ba brokers ba loss adjusters bani bonna ba assessors tebakola mulimu ogwo nga tebalina ka certificate ke bakoze mu college eyo kati olaba nti jama this time ye chairman wa board eyo era ebimu ku birungi ebiriyo mbadde ekisanja ekyemabega kisanja kyabadde kya myaka 3 nekiggwako mbadde nkulira academics committee naye Islamic Takaful already kati esomesebwa mu Islamic Insurance Training College kitegeeza nti bali obulungi babulabe ewaffe ffe tuganye tugamba okwongerezaako naffe okugumaagumu nti baliwo ekintu kikola kisoboka era tusobola okukitambuza therefore fee eyo eveewo nti already government oluvannyuma lw'okugulawo for Islamic banking oba Islamic finance zino ze zimu ku systems ezirina okujja on board eri nayo okusobola okukola ki okubeerawo ekyokubiri saagala nnyo tuleme kutandika olw'okuba tebannaba kutuvalidatinga waliwo ebintu ebimu nga seetaaga necessarily nti gavumenti ejjenzikirize mbikole ki mbikole kati gwe bw'otandika Islamic insurance mu makaago oba mu kikaakyo gavumenti ekwatirako terina kubanga olwedde n'ebibiina bya niigiina weebiri n'ebirala kati ekitegeeza nti okutandika kukyali mu mikono gyaffe nti nga bwe tukuze tutandika olwedde bussako obwani era tusobola okutandika ekintu kino ne tweteerawo amateeka gaffe bylaws zaffe as long as nga tezicontradictinga mateeka ga busiraamu amateeka ga gavumenti practicality yakyo mu Uganda kiri practical ndowooza testimonies ezivuddeyo naddala okuva eri Alamu ekintu kino kisoboka tusobola okukyekolera ffe kennyini nga ba individuals nga organizations nga Dr. Twaha zayogedde kuba really oyogera kati ku corporate world y'abasiraamu tambulira mu line education sector yokka olabe contribution yaffe y'amaanyi nnyo. Eno ye Salam TV. Big thing about the MTN Super. Wali yakapya musite wali yakapya. Wali yakapya.
super mustyle mpya. The new kabode smartphone nebya kabibyonna. MTN kabode super mustyle mpya. The new kabode smartphone nebya kabibyonna. Get the new Kabode Super smartphone and enjoy 16 GB free. Start with a deposit of only 45,000 Uganda shillings and pay the rest mpora in daily installments of less than 1K. You can also make weekly and monthly installments. Together, our vibes are unstoppable. Terms and conditions apply. MTN. MTN is regulated by Uganda Communications Commission. Better steady, be better. Initially, they started by threatening to block my line. They said that if I didn't give them my PIN and share information about my line, they were going to have it blocked. The other thing they do is when they send the message, it doesn't come with a mobile money identification. It comes with a different person's number. And also, you can always call the mobile money services just to make sure better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kit ya Azam TV ku $800 gyokka. Kituufu ddala $800. Oba funa decoder ya Azam TV ku $400 gyokka. Ke kaseera okwemala egguga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup. Ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebinna Uganda ku Chamuka TV. Ku Azam Pure ku $13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi rayisi wano. Gende wa agent waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 3.2 3.8 9.9 omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Okulinnyisa omutindo gwa Afromobile. Eno y'engeri gy'oyinza okuzza obuggya omutindo gwa Afromobile yo. Funa app ya Afromobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Tekamu account yo eya Afromobile ozebujja pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne code empya. Bw'oteekamu code eyo olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afromobile emboozi za Africa ezannamaddala. Afro. Nange mami musanyufu nnyo anti olunaku lwa leero tuli luddawa tuli wano mu Kaleerwe. Mpulira bulungi kuba nawangudde school fees z'omwana za mwaka mulamba. Bannange Katonda wattu omanyi ttaamu ze bakusasulidde bagenda kusasulira third term first term ne second term. Bannange kiyitirivu naawe osobola okuwangula onyiga ki star mukaaga ttaano star kinaana hashi goberera endagiriro. Ekiseera kyali kyankuba era enkuba eno yajja n'ensiri empitirivu. Buli kiro Maliki yaziwuliranga nga zeetawulira ebweru w'eddirisa lye olwo nno nga zinoonya gwe zinaaluma. Olunaku lumu ku makya kannyina akayitibwa Zoya kaazuukuka nga kookya nnyo olw'omusujja. Mu kweraliikirira okungi maama waabwe yakaddusa mu kalwaliro ak'okumpi. Eyo dokita gye yakikakasiza nti gwali musujja gwa nsiri. Zoya yafuna obujjanjabi kyokka omusawo n'abalabula nti omusujja gw'ensiri tegujja kukoma kubalumba okuleka nga famire ekozeewo ekyenjawulo. Yannyonnyola nti waliwo enkola ennyangu ezisobola okukomya omusujja gw'ensiri. Okuggyawo amazzi agalegamye kiremesa ensiri okubiika amagi n'okuzaala. Okwekebeza n'okujjanjaba omusujja gwonna mu bbanga eritasukka ssaawa 24 n'okugoberera ebiragiro by'omusawo kiyamba omwana obutatuuka mu mbeera mbi. Okwebaka mu katimba k'ensiri akanyikiddwa mu ddagala buli kiro kiyamba okugoba ensiri. Kyokka leero ne Mr. Vaxa eddagala erigema omusujja gw'ensiri. Abaana abali wansi w'emyaka 5 bafuna obukuumi obw'enjawulo eri omusujja gw'ensiri n'okutangira okufiirwa obulamu. Omusujja gw'ensiri guziizika tandikirawo olwaleero. Okumanya ebisingawo kubira minisitule y'ebyobulamu ku ssimu eya nooti 8 nooti 10 nooti 66. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu.
Next, please. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial *206# or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Better steady. Be better. Kakati bannanga bafere bangi mu ggwanga bakozesa amasimu nakubira nagamba ntaddeko ssente bweziti ku simu yo n'okebera simu nga